Mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira ku Senga Phase 256 mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe eya leero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku mukyala engeri gy'osobola ozinamu omwami wo. By the way, abakyala tulina ensonyi ate tulobooza n'okulobooza nti ebintu by'okwezina bya basajja bokka. Sweetheart, zuukuka. Naawe okyasobolera ddala okuzina omwami wo bulungi nnyo. Olunaku olumu once in a while namwe mukigezeeko ki initiating ekintu kino temukirekera nnyo baami. Kwagamba n'obeera ng'agamba nti yalina okkitandika, yalina okkikola, yalina okkimaliriza, banange okwezina kwa babiri. Naye ate naawe osobola okukitandika, osobola okukki-initiatinga. N'ogamba olunaku olwaleero omwami wange nze ngenda omutandika nange njagala mmukoleko osobola omugamba nti leero mukwano kakkana ndeka nkivuge nze ndi mu control. Kale gwe atanaba subscribing obeere nga weegatta ku famire yaffe ate gwe yasubscribing edda webale kubanga weekuumira ku Senga Phase 256 bambi tojjanga okwo. Webale kubanga buli vidiyo gye nteekayo you turn up n'ogiraba. So n'olwaleero nkulamusiza yonna gy'osinziira ate gwe agenda okwebaka ng'ompuliriza ogenda kwebaka nawe osula bulungi. Kale tugende mu vidiyo yaffe. Ekisookera ddala oba onaazina omwami wo olina okusooka okumwetegekera nti otya. Kati ku bantu abakikola nga ye yakimanyira akikola tewojja kwetaaga nnyo okitegeera kuba you know what to do. Naye kati omuntu nga mupya mu kino ekintu like takikolangako waliwo omukyala nga niza okugamba amaze emyaka nga 7 n'omuntu naye nga tebeegattangako like manya nga beegatta naye nga yetaki initiating nga alinza n'okugamba naye kiswaza banaye nkitandika nti omukwano nze nabagamba mujje ensonyi mu kisenge kyekiswaza gwe okuzina bbawo kyekiswaza kiringa omuntu ng'oyagala kwebakana oyagala kuwulira oli bubi omulimu ogukutta n'otandika okwekuniza bwe guba gukutta gwe weesetinga ogambe nti leero njagala nange zina mwami wange ogenda kikola otya. Ekisooka bw'abanga muntu wa buwoowo nga waliwo abantu abamu nga bali allergic ku buwoowo so ate suubira nti wandyagadde obukozesa gyali kubanga oba ku mubiri gwajja kuwulira nti tebumukolera. Naye waba muntu wa buwoowo longoosa ekisenge kyammwe bulungi oba osobola ogulayo bukando ne kando zino bayiza bwe oba za bibiri simanyi kati price ya kando ekituufu manyi zino ezaffe eza buno naye oba tobusobola obwo obutini obwa kiro osobola okugula zino kando eza ddala osobola ofuna ebimuli ebintu bino mubiraba being romantic mulowooza nti kya bbeeyi nnyo inagenda ne bakutimbira n'ofuna ebimuli. Sweetheart, osobola okgenda n'onoga ebimuli. Uganda tulina ebimuli bino ebya rose flowers nabyo ebimyufu ebirungi n'ofuna omuntu abirina oba ennimiro oba like ewaka w'omuntu n'onoga ebimuli byo 4-5 bimala n'obikuunyulako bupetals oba obukoola babuyita bupetals babuyita bati oba bupetals n'obikuunyula bulungi n'ogula kando zo nga 5-10 n'ogenda n'ozitegeka bulungi osobola oziteeka mu shepu y'omutima n'omansa obukoola n'oyala obuliri bwammwe bulungi omwami wo n'akomawo waka kando nga tonazilayitinga n'omakinga sure onaabye weekubya akawoowo owunya bulungi. Bw'aba si muntu wa buwoowo tewakuba buwoowo still oba ojja muwunyira bulungi. Naye waliwo obuwoowo bwe bayita obuli seductive like obuyimisa omuntu n'akawunyiriza n'ayimirawo. Naye oba si muntu wa buwoowo nga ate nawe tolina ssente za buwoowo don't stress yourself togula buwoowo buleke beerawo nga bw'oli. Then bw'omaliriza okwetegeka mulinda akomewo musavinga ekyokulya bw'omala omusavinga ekyokulya then bw'omala omusavinga bulungi nnyo ekyokulya then ogenda okumeka kandoko omutwale mu kisenge omugambe hani leero njagala tukoleko ekintu ekyenjawulo nze ngenda okubeera mu control. Genda waali osobola okutandika nga omunywegera senga omwami wange nsobola kumunywegera ntya. Of course teweetaaga kuba na experience teweetaaga kusoma bitabo ebintu bino ebimu biri automatic nga bwolaba omuntu bwe bagamba nti okwezina ate muntu agenda kugamba nti okwata omukira n'oguyingiza mu mana nedda. Abamu babasomesa naye abasinga baba babimanyi baba babiwulira abasinga atuukayo butuusi n'amanya nti kino kigenda wano so oba tokikolangako era ojja kutegeera.
omunywegere mpolampola. Like practice makes perfect. Osobola okuba nga olunywegere olusose you are not so good but noddako n'omanya nti luno nataddemu amalusu siina kozesa malusu olulimi siina dukola bwenti okitegeera. Bw'omala okumunywegera tandika okumuweeweeta. Nkimanyi naye ajja kuba respondinga. Kitegeeza ajja kuweeweeta naye gy'omuweeta naye mugambe nti honey leero nze ndi mu control. Like saagala okivuga njagala tukivugira ku pesi yange nze ngenda okubeera mu control. Bwe mumala oba mutandikidde mu ddiiro mugende mu kisenge already environment eri mu kisenge bw'aba tannayima aba yayimye dda ng'otaddemu kanayiti kaffe kali eri kakokoonya weesiiza akazigo wennoonyerera bitya mugende mu kisenge then osobola okumutandika bw'oba quote me ng'oli muntu wanyumirwa ebintu by'okunoona omukira osobola otandika ku mukira ng'omaze okumuweeweeta bulungi nnyo omuzanyisiza ku bbeere omunywegedde ku bbeere omuyonsa obubeere obwo bwe mulaba busubbalaza nnyo abasajja nga ffe tusabbalala nga bagakutteko galimu glands stimulating obwagazi bw'omusajja so buli bw'oganuuna asobola okuwulira nga ayoya omukira wali nga gukuba salute. So mba mumaliriza ebyo muweeweete obugere muweeweete bulungi nnyo maliriza osobola okumunoona ku mukira oba oli muntu anoona ku mukira nabagamba omukira tunoona nnyo ekitwe kyekirimu nnyo amakulu rather than ogusonsekayo gonna. So bw'oba omaliriza n'omanya nti kati am ready mudde waggulu mukwano osobola okuzina omusajja mudde waggulu omutuuleko bulungi nnyo. Abasinga mulinza okuba kino ekintu temukikolangako oba nga like wula tosobola kikola. Nina video gye nauploadinze nga njogera ku confidence titwetya buli kimu tolowooza kyosobola kikola tewali kyotasobola kukola sitosettinga obwongo bwo kutyo n'ogamba nsobola okukikola mukwano osobola okukikola. Omwami w'omudde waggulu bw'oba tomanyi we bazina musajja ng'oli waggulu olaba nga bw'olinza okuba nga kwata piro sooka weetendeke kwata piro ogezeeko okuba nga azannyisa piro eyo ogifudde omusajja wo ogibeere waggulu ng'olinga asituka nga bw'oddako ojja kulaba ng'ekintu kyekola kyokka muzine mpolampola nga bw'oyongeza sipiidi osobola okumuzina ng'omutunuulidde n'okyusaamu osobola okumuzina nga amukutte mu ngalo nga osituka bw'oddako ku mukira osituka bw'oddako ku mukira ojja kumuzina paka bw'amala n'obwoba ojja kugamba senga ndi munene senga obwo obunene omusajja tajja buulira waba akuwoomerwa omukira gwe gunaaba guli munda tajja kubanga awulira obunene bwo. So omwami waffe muzine bulungi bw'omala okumuzina making sure amaze then ojja kukwata enkumbi yaffe omulongoosa bw'omala okumulongoosa omanye nti kyekyo owulidde. So bw'obanga this is for starters bapro omwami osobola omuzinirako mu ntebe ng'atudde ku ntebe nga gw'omuli waggulu omwami osobola okumuzinirako wansi oba ku buliri awo kitegeeza ogenza ekintu okikwasaganya naye obanga gwe mulundi gwe ogusoose tokola ate byotasobola teweekaka teweepushinga be confident but do not be overconfident kubanga okubeera confident n'okubeera overconfident byanjawulo. Omuntu ali overconfident nekyatasobola agamba nja kisobola okwekkiririzaamu kirungi naye ate okwekkiririzaamu nnyo si kirungi. So video yaffe bwe teweebadde tujja kuba twongerezaako awo omulundi omulala kuba sitera nnyo okukola video mpanvu mummanyi omma waneeno mba njagala video eri favorable omuntu gy'asobola okuwuliza neggwa mangu. So tujja kuba twongerezaako gwe tana subscribinga jangu subscribinga oba subscribinga likinga video oba ekunyumidde tuterewo comment oba olina kyoyagala okuwabulamu yadde oba olina kyoyagala okwongera ku video nakyo osobola kireka mu comment section. Then gwe ng'oli mupya ku channel eno manya nti tusomesa emisomo tusomesa eddagala tusomesa ebyomukwano tusomesa byonna ate oba olina video yonna gyoyagala nkole osobola okuŋŋamba mu comment section oba okunsanga ku +256 7 85 40 28 40 no eri +256 7 85 40 28 60 WhatsApp yokka tukuba esimu eno bw'ogikubako sinze ngikwata so just WhatsApp me tubeere nga tukwasaganya ng'oyagala okubeerako nange privately. Then
ndowooza kyekyo. Tulina channel yaffe endala bagiyita Miss Independent, twegge nayo tusharingayo ebintu byebimu ne stories ez'obulamu bwaffe. Gwalina story gy'oyagala osharinga osobola okugenda ku Miss Independent, ate na subscribing era osobola okugenda no subscribingayo. It's our sister channel era naye erwaningibwa nze kennyini, so omukama abankuumire temujjanga. Yeah.